Wewe rudi nyuma kidogo. Abantu abasoba 30 be battiddwa olunaku lw'eggulo mu bitundu by'Entoroko, Kasese ne Bundi Bujo nga n'okutuusa kati entaboko yavudde ekyatankanibwa. Bulumbaganyi buno butadde eggwanga ku bunkenke nga butuusiza n'okusitula abakulira ebyokwerinda mu ggwanga okugenda bamanye ku kyavudde. Omusirikale wa UPDF agambibwa okubanga ye Grace Nabibona wamu n'abaana be basirikidde muliro oluvannyuma lw'ennyumba y'okugiteekera omuliro mu bulumbaganyi buno. Ono ye yabadde muntu wa bulijjo nga yakazibwako erya Mutoolo naye teyasimattuse. Abakoze kino era batiddemu n'abapoliisi 2. I followed them. You followed them? Which direct they took? This side of Chidodo. Abalabyeko n'agaabwe bagamba nti abakoze kino tebabadde na kyambalo kya byakwerinda kyonna era nga bonna babadde mu ngoye eza bulijjo. One is having a magazine which they could do that man. So one which is having magazine. This one which went this side has no magazine. Jenga gayambibwako embwe eziwunyiriza bakoze butaweera okulaba nga bazuula abakoze kino. We have intelligence that we are being attacked also in Mocha from the mountain. Now Ibuga has called me, they are cutting cattle. Mwogezi w'amagye mu bitundu by'e Rwenzori n'Ensiima Rwemijuma agamba nti omujaasi wa UPDF yattiddwa yabadde mu luwummula lwe. Naye tugezaako okulaba nti egrupe tugitegedde kubanga bazze ne bajja kirabika barekinze ne bajja ne basanga abapoliisi babira we babadde wano ku Weybridge nga bw'olaba ne bajja ne bakole ne batta ne baddamu ne batwala naki n'embundu zaabwe. Na buli kati poliisi n'amagye bakyayiga abakoze obulumbaganyi buno era nga poliisi egamba nti 21 ku bano be bakakwatibwa kyokka nga 25 ku bakoze obulumbaganyi buno kati ze mbuyaga ezikaze engoye.